pitibwa bya Mukama Rogers ndigaddena designing ekifo no kiyoyota okukiteeka ku stage okusinziira gikiba kisaana okubeeramu kwegamba nekifaanana bulungi. Nze ntambula nkola emirimu gino gye mulaba gaddena nja kugamba saawa zino ndi wano kati saawa zino nze asimba bino ebimuli byemugenda olaba wano era kati nannyini kifo yaŋŋamba njagala ekifo kyange kirabike bwe kiti bwensinziirira nenkikola nyinza okubeera wano like oba 1 year kusinziira oli ebbanga ekifo kyabayagala nkikole muli ebbanga lyenkola ki kwensinziirira. Twagala sayizi ng'eri wano kwegamba nti ono bw'aba atudde wano mu ntebe kati ate neibayo ali wano aba tasobola kukola ki abantu beweereze ono abeere eno ng'alina privacy ye wano abeerewo ng'alina privacy ye ate bino okubisimba wano wakati w'amayumba omugenyi mba saagala ataava eno agenda okwetooloola wano obona ekitegeeza nti ate privacy yo nebeekoze ki efudde noono tajja kola ki tajja kujja mwasimbawo ebimuli kyono afolowinge ekkubo lye n'oli naye bw'aba bakikola kati ate zino palms kati bwe ziba zikuze naddala kati engeri gye wali ku mazzi ekifo kiri ku mazzi ekisooka kikola ekimuli ekirungi kikuze era nawano ndowooza kirabika bulungi engeri gye kirimu kati bwe kikula empewo eri eva eri mu mazzi kati eba terina kukosa ki nyumba ensonga ki tuba tusimba gino emiti bwe kiti bwe kiri ndowooza olabira ddala ennyumba nti eyina vyu ennungi gy'ereeta ng'eriko ebimuli byayo olaba ekifo nga bwe kiri green it's so green kiri so beautiful era ekyagazisa abangi okuba nti ekifo kye abasinga okuba nze like 70% benaakakolera baagala nnyo ebifo byabwe okubeera green era omuntu asobola okuva gy'avudde twagadde tuula mu balkoni ya nnyumba ayagala tuula wano wali green color grass tulina tubeerako n'emiti okufuna ekisiikirize n'omuntu ayinza okuba olusi tayagadde layiti y'amazzi eri najja naddako wano eno mu kagadeni wano asobola otuulawo nadda ku simu ye oba nadda ku laptop kitabo kye oba ku laptop like bwe kityo actually nsobola odesigninga n'okugaddeninga so ebintu byanjawulo tulina gardening and designing kati so gardening soko otunyonyola gardening kwe kusimba bino ebimuli bino bye mulaba bino n'okukirabirira okutuuka mu sayizi gye kiba kirimu kiyonjo nga kirabika bulungi osimba ekintu kyo ng'olina ekigendererwa kati eyo ye gardening kati ne kubaako design nsobola osimba kino ekimuli n'okuva wansi engeri gye mba nkisimbye ate ne kubaako design endala oyinza nenkidesigninga ne design endala oba neogattamu ebimuli nengattamu obumuli wano osobola osimbirawo obumuli obulala kye mbategeeza jangu nkikulage so kati ekyokulabirako kino kati nga wano nandisimbyewo bino byokka nembikola bwenti nembikola ka square naate kati eno nayo design kati kino kimuli kirala nebino birala olaba vyeno vyenjiraba sebo kati era kiraba nti buno obumuli buyitibwa Alginia kati ako Alginia oyo najja
nengattamu kano akamuli bakayita hibiscus white. Kaka kawanvu? Ya, kano. Yes. Hibiscus white. Kati olaba nakagattamu ateko ne kaleeta vye endala. N'okagattamu mu bino? Ya. Kaleeta ate vye endala kubanga byogaye bayita Alginia. Eno ye Alginia. Eno ye hibiscus. Ya, kati. Nice. Iyo nayo ebeera designing. Alginia bw'oba olaba nti ko kandibadde kakoze akakomera akako. Kandi nate bw'ogattamu hibiscus bakengeri ate design yekyusaamu ka design y'okuwambu n'obuwanvu. Ate ekimuli kye bayita nalabako sima bayita Bulgaria bifaanana bitya? Bulgaria tukirina n'ekiri eri na kizimba eri mu maaso. Ya. Okay. Kati ate bino bye bayita batya? Kati bino bye biyitibwa agapanta. Agapanta. Sebo. Ya. Kati ate biri mu type agapanta zina type. Kuliko empanvu ey'akati oba ey'ekiti. Nekubako nene nekubako nene. Egirira ku ttaka wansi. Egirira ku ttaka. Kati bino twandibadde mu bufuzi kyandibadde kiringa twandikiyise covered soil. Covered soil? Yeah. Because it covered the soil. Nebeera nga ennyogoga. Ettaka nebeera nga linnyogoga. Ettaka nesigala nga linnyogoga. N'ensonga kyo kyokka kizaala amazzi. Nekikiipinga soil. Okubanga nga ligonda. It is so dry. Very nice. Yeah. Okay. Eno conference room. Kati nze nasala mungi weereze ka privacy. Akabuno obumuli. Abamu balabanga paamu n'ate zaawukana. Zaawukana zanjaba. Paamu yo tegejja kusinga wano. Ekoma. Ekoma wano. Kati paamu eno yeeyitibwa korotone. Korotone. Essebo. Ya. So kati olaba ndowooza. Kwegamba privacy okuba nti oli bw'aba atudde awo abali eri kwegamba tebasobola kugira nti oba nti oli ali mu bitabo bye ate saawa yonna abeere ng'atunula amagala. Yes. Okay. Korotone bannange okutambula kulaba okudda kunyumya. So anyway, osobola basibula abatulaba. So abalabi baffe abalungi mwebale era mbeeyanziza nnyo okulaba nti otaddeyo omutima ne mumpuliriza nemuwulira naki nembalaga naki kyentegeeza. So ebyo byebimu byenkola ki byensobodde okuba nga mbalagako kesi nga waliwo omuntu yenna omulabi akyagadde yasobola okuba kweri ennamba gye mbawadde.